Akakiiko akasibwawo okunoonyeza ku mivuyo egiri mu kitongole eky'enguudo olwaleero Professor Justus Epero Opiyo eyali omumyuka wa Vice Chancellor wa Makerere University mu 1992 yalabiseeko mu kakiiko okunnyonnyola ku mivuyo n'obuli bw'enguzi ku minzaani ezipima obuziro bw'emmotoka ku makubo gonna mu Uganda. They will ask, has he donated blood? And you know the implication of donating blood, not real blood. Ono yali akulira akakiiko akatondebwawo yali minisita w'ebyenguudo Engineer John Nasasira mu mwaka ogwa 2009 oluvannyuma lw'okwemulugunya okw'amaanyi okuva mu baddereeva n'abantu abulijjo abali bakozesa enguudo ku nguzi obulyake n'okutulugunyizibwa abaali abakulembeze. Ono ategeeza akakiiko nti enguzi gye yasanga mu Yunula yali yeewuunyisanga era atuuse n'okutegeeza akakiiko nti alipoota gye yakola yakitegeerako mu 2011 nti yabbibwa okuva mu minisita y'ebyenguudo. We submitted this together with a flash memory stick. But I was told they could not find them. Alipoota eno era eyoleka emivuyo n'obubbi obw'enkunala obwali mu Yunula mu kiseera ekyo era nga yasanga minzaani 6 okuleka ey'embalala zaali zaggwako. And we had a system that if the person was supposed to pay 400,000, we would give the person a receipt of 200,000. That even if the weight bridge was not working, they were asking them to pay some money. They had to pay money. Professor era ategeeza nti yeewuunya nnyo okusanga nga Yunula abakozi be yali ekozesa okupima n'okuddukanya minzaani zino baali ba Kibogwe nga n'abamu baali tebaatuuka mu siniya ey'omukaaga. Because some of them were not even trained. Some were teachers, retired teachers, some were young girls. Ekyasinga okumwewuunyisa kwe kuba nti ng'obuvunaanyizibwa bw'akakiiko obulagira nti abantu bano bakwatibwe era bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka kyokka ne gye buli kati Yunula tesanga mu nkola ebyasalibwawo akakiiko kano. So we said all these people should be held responsible. One of us should have exercised the option for termination of engagement of these employees' contracts. Ono asabye akakiiko kano kasse ku nninga Yunula okunnyonnyola lwaki byonna ebyasalibwawo mu myezi 3 nga ebyali biragiddwa tebiteekebwanga mu nkola. Justus asabye akakiiko okuwa gavumenti amagezi gaggye ebibonerezo ebitwaza abantu mu kkooti wabula kasseewo ssente ez'engassi omuntu z'asasula mu buliwo singa amenya amateeka. We have to change the law in Uganda. We criminalize it. We need to amend it. And they pay damage fees instead of fines. Akakiiko akakolera omulamuzi Catherine Bamugemereire kaddamu okuŋŋaanya obujulizi ku lw'okubiri lwa wiiki ejja nga katuula ku Imperial Royal Hotel mu Kampala. Sulaiman Mutebi ne Mathias Lukundo byokusakidde gwe lino Club KD TV.